Weewaawo ntendereza Kristo era neebaza Mukama Katonda waffe olw'ekirabo ky'awadde ggwe wamu nange kubanga tukyasobola okwatula nti Yesu ye Mukama. Luno lunaku lwakoze tunaalujagulizaamu ate era tunaalusanyukiramu. Njagala okumusiima olw'obulamu bwo, famire yo n'olw'emirimu egy'emikono gyo. Teera n'okwongera okuzzaamu amaanyi kubeera nga onywereza ddala ensonga y'okwekkaanya ebyawandiikibwa n'okukwasa emigugu gyo Yesu kubanga yeka afaayo. Amanya nga bulijjo Mazima Kenneth ng'era leo tugenda kuba tutunuulya ekitundu ekyokubiri ku masomo gali ge nayogerako ag'emirundi 5 ge tulina okuba nga tutunuulya n'okuba nga twekkaanya. Essomo lino eryokubiri tuliyita okulonda kwa Katonda, okutaliko bukwakulizo. Kwenjagala nno tubeere nga tukola tutya tutunuulira wamu n'okuba nga twekkaanyiza ddala. Nsaba Katonda nga bw'ali omwesigwa nga tetunaatandika akuyambe gwe yenna ssebo ne nnyabo awuliriza osobole okuba ng'otegeera ebintu bino kubanga bangi babinamu obuzibu, bangi tebabitegeererako ddala. Si kuba nti basiru n'ebintu byonna ebya Katonda, twetaaga omwoyo wa Katonda yaba atuyamba. Kati nno nkusabidde Katonda kusaasire nga nange bwe yansaasira otegeere ebintu bino onyumirwe Katondawo. Ensonga ze tugenda okuba nga tutunuulya wansi w'okulonda kwa Katonda okutaliko bukwakulizo y'ensonga enkulu ennyo ey'obulokozi. Obulokozi obwatandikira ddala mu mirembe n'emirembe egiyise nga ensi n'ebigirimu byonna bwe byali tebinnaba kubanga bitondebwa. Katonda yateesa okubaako abantu beeyolokolera okuba nga babe, era ensonga eno y'obulokozi egendera ddala mu maaso okutuukira ddala mu mirembe n'emirembe egy'omu maaso olw'obugumiikiriza bwa Katonda eri abo abatuukirivu be. Ensonga n'eno ey'okulonda kwa Katonda okutaliko bukwakulizo nsonga nkulu nnyo era egwanira omuntu okuba nga afiirayo ddala n'okwekkaanyiza ddala ensonga kubanga y'emu ku nsonga ng'omwami omu bwe yayogera nti ensonga eno y'okulonda kwa Katonda kye kipimo eky'okutegeera kw'omuntu okwa Katonda kubanga okukkiriza okusomesa kuno oba okugaana okusomesa kuno okw'okulonda kwa Katonda kulagira ddala omuntu oyo oba asobola okubeera omutuufu ku nsomesa endala ezikwata ku kikula n'obugazi obw'ekibi, endowooza y'omuntu okuba mu busibe, ekisa ekijjuvu ekya Katonda mu bulokozi n'engeri enjiri gy'egwanidde okuba nga ekola ki ebuulibwamu. Awo nno akatono ke nsobola okunyweza ke kano nti omuntu singa abeera nga ensomesa eno ey'okulonda kwa Katonda okutaliko bukwakulizo agikkiriza, kiba kiraga nti mu mbeera emu oba endala okutegeera kwe okwa Katonda ku nsomesa endala nga obugazi obw'ekibi, endowooza y'omuntu okuba mu busibe, obujjuvu obw'ekisa kya Katonda mu bulokozi n'engeri ey'okubeera nga enjiri ebuulibwamu, kiba kitegeeza nti omuntu oyo abeera ayina eddaala ly'atuuseeko era abeera ayina kyakola ki ky'amanyi. Singa omuntu agaana ensomesa eno ey'okulonda kwa Katonda okutaliko bukwakulizo, wasobola okubeerawo embeera ey'okwewuunaganya n'ogamba omuntu ono ateekwa okuba nga tategeera na kikula kya kibi, obugazi obw'ekibi, n'okutegeera nti abantu bonna balokolebwa olw'obujjuvu obw'ekisa kya Katonda, era otegeera butegeezi nti omuntu oyo osanga n'engeri gy'abuuliramu enjiri erimu akalumira. Era njagala okunyweza ng'era ndaga nti singa omuntu aba tategedde ekikulu eky'ekibi n'obugazi bwakyo, wano we wamu ku kifo obwesigwa bw'omuntu eri ebyawandiikibwa bugenda okubeera nga bugenda mu maaso n'okubeera nga bukeberebwa. Lwaki? Kubanga kikulu nnyo okutegeera nti mu ssomo lino ery'okulonda kwa Katonda okutaliko bukwakulizo, omuntu talina kubeera nga alikkirizaako kitundu. Omuntu agwanidde obutakkiriza mu mbeera ey'ekitundutundu, naye omuntu agwanidde okukkiriza ddala nti omuntu yayonoona era omuntu ali mu kwonoona era omuntu ali mu kukyama
omuntu ali mu butasaana, omuntu ali mu bubi. Era bwe twogera ku muntu ye yenna yagenda mu maaso n'okukozebwa amaanyi ag'ekibi era tasobola kwenunula. Ng'era bwe twalaba luli nga tuyiga nti Pawulo mwene yanyweza n'alaga mu Baluumi essuula ey'omusanvu olwabiri mu ennya ng'agamba nze nga ndi muntu omunaku, ani alindokola mu mubiri ogw'okufa kuno? Ekyo nno kye kinnyonnyola abantu bonna. Tuli banaku, twetaaga omulokozi, tetulina maanyi gerokola kubanga obusobozi obwerokola tebuli mwoyo omwonoonyi. Twanyweza ensonga ezo. Era omuntu kimugwanidde okubeera nga bw'aba amaze okukkiriza okugwa kw'omuntu, okwonoona kw'omuntu, okwonooneka kw'omuntu, okukyama kw'omuntu, obutasaana obw'omuntu, obubi bw'omuntu, omuntu oyo aba agwanidde okubeera nga yeeweerayo ddala eri ensonga gye tuyita obukulu bwa Katonda. Ensonga gye tuyita obukulu bwa Katonda. Bwe twogera ku bukulu bwa Katonda, bino beemu ku bintu ebinnyonnyola Katonda yaani nga bwe tumanyi nti Katonda kwagala, Katonda w'amaanyi, Katonda amanyi ebintu byonna. Naye kisinga okuba nga kyewuunyisa bwe twogera ku bukulu bwa Katonda, ebbanga lye mmaze mu kkanisa, ensonga ey'okusomesa ku bukulu bwa Katonda y'emu ku nsomesa gy'osobola okugamba nti si nnyangu ya kusanga ku butuuti obw'enjawulo oba obutuuti obusinga. Lwaki? Kubanga obutuuti obusinga bujjudde ensomesa ezisonga ku bantu, oba okusomesa nga kusonga nnyo ku bantu nga kugulumiza abantu. Era okusomesa okwo okugulumiza abantu kukkakkanya Katonda wansi ne kuyimusa ekitonde kye okubeera nga kiri waggulu we. Omwami omu mu batheologia ayitibwa Roland Bowetana yagenda maaso n'ogamba nti obulokozi kuva ku ntandikwa yaabwo paka ku nkomerero yaabwo bwonna bwesigamye ku kisa kya Katonda, era Katonda wa ddembe mu kussa ekimu n'obutuukirivu bwe obutaliiko kkomo obw'ekikula kye, obutalokola muntu yenna, oba okulokola abatono, oba okulokola abangi, oba bonna, naye okusinziira ku bukulu obw'obulungi obw'okuteesa kwe. Era kigoberera nti obulokozi tebwesigamye ku mulimu omulungi gwonna oguli mu kitonde, era nti obulokozi bwesigamira ddala ku Katonda, tebwesigama ku muntu yenna. Katonda mwene omukulu oyo mu kulokola, Katonda akozesa obukulu bwe n'amaanyi ge n'obuyinza bwe ng'alokola abamu ate abalala ng'abayitako n'abaleka mu kubeera nga balaba ekyo ekibagwanira olw'ebibi byabwe oba nga balaba obwenkanya obagwanidde obw'okwonoona kwabwe. Kanzigatteko na kano nga ngamba bwe nti okulonda kwa Katonda si kirowoozo kya jjuuzi oba ekintu ekyamugwako obugwi oba ekintu kyatyetegekera. Okulonda kwe kwali okuteesa kwa Katonda okuviira ddala olubereberye. Okulonda kwe kwali okuteesa kwa Katonda okuviira ddala olubereberye. Era bw'oba osomye ekitabo ekyabikolwa essuula ey'e15 olunyiriri lw'e17 lunyweza nga lulaga abantu abaasigalawo banoonye Mukama n'amawanga gonna abaayitibwa erinnya lye ku bo 18 bwe yayogera Mukama ategeeza ebyo byonna okuva ku lubereberye lw'ensi. Ndowooza okawulidde nti teri muntu ayanukula eri enjiri wabula okuggyako abo bokka abaayitibwa, era bw'atyo Mukama bwe yayogera okuviira ddala ku lubereberye olw'ensi. Era kikulu nnyo n'okutegeera nti bameka abanaalokolebwa n'abanaazikirira, kyonna kyesigama ku Katonda, tekyesigama ku kitonde. Bameka abanaalokolebwa na bameka abanaazikirira, tekyesigama kusalawo kwa kitonde wabula kyesigama ku Katonda. Ensonga eyo yonna yeesigama ku Katonda. Era omuntu omu asobola okugamba naye ng'olyanga agoba obumyu wakitotuukira ku nsonga. Okulonda kye ki? Bwe twogera ku kulonda tutegeeza kwe kubeera nga Katonda yalonda omuwendo ogw'abaami n'abakyala n'abaana okusikira
obulamu obutaggwaawo nga ekikolwa eky'eddembe ate era eky'obukulu obw'ekisa kye. Nziramu kwe kubeera nga Katonda yalonda omuwendo ogw'abaami n'abakyala n'abaana okusikira obulamu obutaggwaawo nga ekikolwa eky'eddembe ate era eky'obukulu obw'ekisa kye. Era bw'oba osomye ekitabo ekya kubikkulirwa essuula ey'omusanvu n'osoma olunyiriri olw'omwenda, enywereza ddala ennamba ey'abantu bano eragira ddala bw'eti: oluvannyuma olw'ebyo ne ndaba era laba ekibiina ekinene omuntu yenna ky'atayinza kubala. Abalonde ba Katonda bali mu muwendo ogutasobola kubalika, era ensonga eno ey'abo abalonde Katonda yali yabawula dda nga n'emisingi egy'ensi gye teginnaba kuba nga gikola gitya gizimbibwa. Oba otunuulidde ku Bikkulwa essuula ey'e13 olw'omunaana egenda mu maaso n'enyoza n'egamba, era laba abatuula mu nsi balisinza buli atawandiikibwa linnya lye mu kitabo eky'obulamu eky'Omwana ogw'Endiga eyattibwa okuva ku kutondebwa kw'ensi. Abo abaali bawandiikibwa edda mu kitabo eky'obulamu eky'Omwana ogw'Endiga be bo Bayibuli beesongako ng'abalonde, era Yesu yali yaweebwawo dda nga n'ensi eno tennabatondebwa. Nzikiriza nti bw'oba oli muntu akkiriza mu byawandiikibwa toyina kusoomozebwa kwonna kw'osobola asanga n'ensonga zino zendi ogendera ddala mu maaso n'okuggusa. Era bw'osoma ku Bikkulirwa essuula ey'okutaano olw'omwenda, Bayibuli etulaga nti Mukama waffe Yesu Kristo yanunula abantu be okuva mu buli ggwanga, mu buli lulimi na muli bantu ab'enjawulo. Era kikulu nnyo bwe tuba twogera ku kulonda kwa Katonda okutaliiko bukwakulizo okubanga tunywereza ddala nti Katonda bwe yali alonda teyeesigama ku ebyo bye yali asoose okulengera ku kukkiriza kw'abantu oba okusalawo kwabwe oba ebikolwa byabwe oba omulimu omulungi gwe baali bakoze, kubanga basinga bagamba nti Katonda alina abantu be yalonda, naye yalonda abo be yalaba nga n'ensi tennaba kubeerawo nti baali bamukkiriza mu kiseera ekituufu ng'enjiri ebuuliddwa. Ekyo Bayibuli si kyesomesa. Lwaki? Kubanga teri omuntu yenna asobola okugamba nti yali muki mulungi. Ffe ffenna Bayibuli etulaga nti Katonda affe talonda ng'atunuulidde ebyo bye twalina okusooka okuba nga tukola. Baluumi essuula ey'okusatu olw'ekkumi paka olw'ekkumi n'ebbiri yagikujjukiza nnyo, egamba nti nga bwe kyawandiikibwa nti tewali mutuukirivu n'omu. Eyo nno ye Zabuli 14 olusooka paka olwokusatu, Zabuli 53 olusooka paka olwokusatu. Olw'ekkumi tewali ategeera, tewali anoonya Katonda. Kati omuntu agamba nti Katonda alina kwesigama ku ekyo kye yalengera abantu kye balikola alyoke asalewo, olwo kiba kitegeeza Katonda talina kumanya kwa bintu byonna. Okusalawo kwe kuba kwesigama ku bitonde bye kye biba bikoze. Bayibuli eba tesomesa bwetyo, era abalooze batyo baba bavvoola Katonda. Kye tuli okunyweza Bayibuli kyetulaga nti twandisobodde tutya okumukkiriza nga Bayibuli eraga nti tewali mutuukirivu n'omu, tewali ategeera, tewali anoonya Katonda, bonna baakyama, baafuuka batasaana wamu, tewali akola bulungi, tewali n'omu. Kati embeera eyo eragira ddala nti Katonda yasaasira busaasizi. Okusaasira kuno era tunyweza nga tulaga nti ekisa kya Katonda kikulu nnyo mu kulonda kwa Katonda. Ti Katonda yakola okulonda okw'ekisa, kubanga gwe nawe lowoozaamu ebigambo ebyogerebwa bw'oba wekkaanyiza. Bakolinso ekisooka essuula esookera ddala olunyiriri lwa 24 lunyweza nga lulaga nti eri abo abayite Abayudaaya n'Abayonaani, mu Bayudaaya alinamu ababe, mu Bayonaani alinamu ababe. Kristo ge maanyi ga Katonda, amagezi ga Katonda, kubanga obusirusiru bwa Katonda businga amagezi, obunafu bwa Katonda businga amaanyi. Olwa 26 kubanga mutunuulire
okuyitibwa kwammwe kati gwe lowoozaamu ani ayinza okulonda abantu ab'engeri ng'eno? Katonda tasooka tunulya bulungi bwaffe, tasooka tunulya bikolwa byaffe, okukkiza kwaffe oba okusalawo kwaffe. Laba abantu bayita, kubanga Pawulo atujjukiza, kubanga mutunuulire okuyitibwa kwammwe abooluganda, nga bangi ab'amagezi ag'omubiri si bangi abaayitibwa, ab'amaanyi si bangi, ab'ekitiibwa si bangi, olwa 27. Naye Katonda yalonda wulira ebisirusiru eby'ensi, abagezigezi abakwasa ensonyi, era Katonda n'alonda ebinafu by'ensi akwasa ensonyi ab'amaanyi, n'ebikopi eby'ensi n'ebinyoomebwa Katonda yabironda, era n'ebitaliiwo aggyewo ebiriwo, omubiri gwonna gulemenga okwenyumiriza mu maaso ga Katonda. Ssebo, yeyo ensonga gy'olabira ddala Bayibuli gyeggusiza ddala obuki obulungi. Yakola ki? Yasaasira busaasizi. Era bw'oba osomye Balumi essuula ey'omunaana paka olwasatu, nayo ejja tuyambira ddala okuggusiza ddala ensonga eno, okubanga tutegeerera ddala nti abo bonna Katonda be yalonda edda yabayita, era abo be yayita yabaggyako omusango, era be yaggyako omusango yabagulumiza. Era kyava agenda mu maaso n'anyweza. Bw'osoma mu Balumi essuula kati wakulu nannyo wakutegeera nti yenna gwe yali yalonda edda gwe yayita, gwe yali kyalonda edda teyamuyita, naye oyo gwe yali yalonda edda yamuyita. Ate teriyo muntu yenna nga yali yamulonda edda atayitibwa, teriyo eyayitibwa ataggyibwako musango, ate teriyo yaggyibwako musango atagenda mu maaso n'okwambazibwa ekitiibwa. Kyova olaba olwasatu mu lugamba nti tunayogera ki ku bino ebintu? Katonda bw'aba ku lwaffe, omulabe waffe y'ani? Olwasatu mu 2, oyo aterekereza omwana we omu bw'ati, wabula yamuwaayo ku lwaffe ffenna. Ababoogerwako ku lwaffe ffenna si balala, be balonde omuli Abayudaaya n'Abayonaani. Nti anaayinza atya obutatwa bintu byonna olw'ekisa? Olwasatu mu 2, ani anaaleeta okunenya eri abalonde ba Katonda? Ndowooza olulimi olulya abalonde ba Katonda, kubanga Mukama yaggyako omusango. Olwasatu mu 4, ani oyo aliramula? Kubanga Kristo ye yafa okusingira ddala, era yatudde ku mukono ogwa ddyo akola okwegayirira ku lwaffe. Abo si balala, be balonde ba Katonda. Omwami omu ayitibwa A.W. Pink, kakati nga mugenzi, yali mu kyasa ekya 1900 nga kitandika, yayogera n'agamba nti owataali kulonda okw'emirembe n'emirembe tewandibaddewo Yesu Kristo, era tewandibaddewo enjiri ey'obwa Katonda. Singa Katonda yali talina bantu byalonda eri obulokozi, tiyalitumye mwana we, ate singa teyatuma tewandibaddewo bulokozi bwonna, ate era tewalibaddewo alokolebwa, kubanga n'enjiri yennyini erina ensibuko yaayo mu nsonga eno enkulu ennyo ey'okulonda. Ensonga ezo bw'ozuulya simanyi muli ky'oba olowooza, naye ndabira ddala nga ziggusiza buggusizi ddala ki ensonga enkulu gye tuli tutunuulira ey'okulonda kwa Katonda okutaliko bisaanyizo. Era kankuzeeyo kutwale kati mu kitabo eky'Abalumi essuula ey'omwenda, wewulireko ebigambo bino butereevu. Tunuulira 9:6 paka 18, egamba nti naye si kubanga ekigambo kya Katonda kyavaawo, kubanga abava mu Isirayiri si Bayisirayiri bonna. Ako kakulu kakutegeera. Bwe twogera leero ku ggwanga erya Isirayiri, si buli muntu yenna Munayisirayiri wannamaddala, kubanga Omunayisirayiri owannamaddala y'oyo azaaliddwa omulundi ogwaki ogwokubiri. Balumi 2:28 paka 29. Ekitegeeza buli Munayisirayiri gw'olaba si mulonde wa Katonda, nga bwe tugenda mu maaso n'okusomesa nti abatume bonna baali bayigirizwa, naye si buli muyigirizwa yenna mutume. Kansubirako kakola enjawulo. Abatume bonna baali bayigirizwa, naye si buli muyigirizwa yenna yali muki mutume, kubanga Katonda alina abatume be yali yeerondera n'ayawula. Olw'omusanvu era agenda maaso n'okunywa, so si kubanga ly'ezzadde lya Ibulayimu kyebava babeera abaana bonna, naye mu Isaaka ezzadde lyo mwe linayitibwanga. Kati ekitegeeza nti newankubadde Ibulayimu alina abaana bava mu ye,
tuyinamu Ishimayiri, tuyinamu ne Isaaka. Ishimayiri Katonda teyamulonda, ne Katonda yalonda Isaaka. Olw'omunaana mu Balumi ssuula y'omwenda onyi lwa 8 kwe kugamba nti abaana ab'omubiri abo si be baana ba Katonda. Ozo kitegeera. Naye abaana b'okusuubizibwa be babalibwa okuba ezzadde. Kusuubiza kuno kuddirayo ddala nga n'ensali tennabaawo Katonda yeeyawulira abantu be, era abantu be balabikira mu Isaaka. Olw'omwenda kyava agamba kubanga ekigambo kino ky'ekyokusuubiza nti nga ebiro ebyo bwe biri ndijja ne Saala aliba omwana. Ekitegeeza nti omwana mu maaso ga Katonda tiyali Ishimayiri wabula yali Isaaka ow'ekisuubizo. Olw'olw'ekkumi. Naye si ekyo kyokka onagenda nnyonnyola era ne Lebeka bwe yalina olubuto lw'omu Isaaka jjajjaffe. Katwana omwandiisi agenda maaso n'okugaziya abaana aba Isaaka abaali abalongo abaali mu nda ya Lebeka. Katonda akulagira ddala nti baali tebannabazaalibwa naye ayina kyali ateesa edda. Olw'ekkumi kyeva lugamba kubanga nga tebannazaalibwa so nga tebannakola kirungi oba kibi. Lowooza ku ekyo nti abaana nga tebannazaalibwa so nga tebannakola kirungi oba kibi, okuteesa kwa Katonda mu kulonda kulyoke kunywere si olw'ebikolwa wabula ku bw'oyo ayita. Muganda wange, ensonga ogiwulira. Abaana nga tebalina kye baakoze Mukama yateesa. Kyova olaba osanga famire emu omulala nga mulokole, omulala nga si mulokole. Maama n'aba mulokole, abaana ne bagaana enjiri. Abaana ne bakkiriza enjiri, maama ne taata ne bagaana enjiri. Ebintu ebyo ne mu bulamu obwa bulijjo tubiraba. Kulonda weekuli. Abamu Katonda abawa emibiri nga gy'amaanyi, abalala bawa emibiri nga minafu, abalala bawa emyaka mingi ne bawangaala, abalala yateesa okubawa emyaka emitono, abalala ne bazaalibwa nga Katonda yabagulira enzigi z'amaanyi nnyo. Ate n'osanga omulala nga byakola alina nga byasiba nga bye bigenda mu maaso n'okuba nga bikola bitya nga byonooneka buki bwonoonesi. Kaakati tunuulira olw'okumeka olw'ekkumi n'ebbiri ne lunyweza nga lulaga nti nagambibwa nti omukulu aliba muddu w'omuto nga tebannabazaalibwa. Katonda balina kuddayo mu lubereberye essuula eya 24 n'eya 25 ng'okutegeerya ddala bino ebiri okwogerwa kubanga ebyo gye biva Pawulo tali kukwata walala, aligendera ddala eri gye byava. Okulonda kuno tekutandika mu ndagaano mpya, kutandikira ddala mu ndagaano enkadde. Pawulo kyakola kyakugaziya buki? Bugaziya okutujjukiza. Era olw'ekkumi lugamba nga bwe kyawandiikibwa, ne Yakobo namwagala naye Esawa namukyawa. Boolina okuddayo mu lubereberye. Kale tunaayogera tutya Katonda affe mu kumanya nti waliwo abaali bagenda okulinnya obumeeza mu maaso eyo nga basomye bino, kati ababuuliza ekibuuzo ye kennyini olw'Omwoyo Omutukuvu okuyita mu Pawulo. Kale tunaayogera tutya? Obutali butuukirivu buli eri Katonda. Bayibuli neyanukula ng'egamba kitalo. Olw'ekkumi kubanga nagamba Musa nti, eyo nno ye lubereberye 3:19, nagamba Musa nti ndisaasira gwe ndisaasira, gwe ndikwatirwa ekisa gwe ndikwatibwa ekisa. Wuuyo anyweza kuva mu lubereberye ne mu Kuva 16. Kale bwe kityo si ky'oyo ayagala newankubadde adduka, wabula kya Katonda asaasira. Ensonga gye tuliko ya kusaasira. 17. Kubanga ebyawandiikwa bigamba Falaawo nti nkyenava nkuyimiriza ndyoke njolese amaanyi gange mu ggwe, era erinnya lyange liryoke libuulirwe mu nsi zonna. 18. Kale bwe kityo asaasira gw'ayagala okusaasira, era akakanyaza gw'ayagala okukakanyaza. Yeyo Bayibuli muganda wange. Era kyenjagala okuba nga nyweza nti Balumi essuula ey'omwenda nzikiriza ddala nti yemu ku ssuula mu byawandiikibwa byonna esinga okubeera nga nkalubu nnyo n'okusinga
ebifaananyi abantu batategeera bulungi mu kitabo kya Danyeri oba okubikkulirwa. Kubanga Baluumi essuula y'omwenda ekwata ku nsonga ez'emirundi ebiri. Esomesa ku abo be tuyita Katonda be yayitako n'abaleka mu bibi byabwe, era bwe twogera ku abo be yayitako tutegeeza abantu Katonda b'ataalondera bulokozi. Katonda b'ataalondera bulokozi. Tubirabye ffenna bulungi mu kitabo kino eky'Abaluumi, era tulabye Falaawo egambye nti kubanga ebyawandiikibwa, tutandise ne Esawo ne tudda ne ku Falaawo mu Lunyolo 17, kubanga ebyawandiikibwa bigamba Falaawo kyenava nkuyimiriza ndyoke njolese amaanyi gange. Kati olutalo teruli nange, olina kuddayo ku byawandiikibwa. Twaliwo Katonda b'ataalonda ku lw'obulokozi nga tebajja kulokoka. Ago ge mazima agayinza okuba nga olikanga amakaawo, naye ge ga mazima agatufuula ab'eddembe ne tutegeerera ddala nti twetaaga Katonda, si atwetaaga. Ekyokubiri, Baluumi era y'emu esomesa nti waliwo Katonda be yalonda nga bwe twannyonnyodde dda. Waliwo omuwendo ogw'abantu Katonda be yalonda, abaami n'abakyala n'abaana, nga yabalondera okusikira obulamu obutaggwaawo, era nga kyali kikolwa eky'eddembe ate era eky'obukulu obw'ekisa kya Katonda. Bwe twogera ku nsonga eno ey'okulonda ngera bwe tujja mu Baluumi, mu luthologia eyitibwa theodise. Bwe twogera ku theo tuba tutegeeza obusatu, oba tuba tutegeeza ku Katonda omu alabikira mu busatu. Ate bwe tuteekako ekigambo dise ekiri DICY tuba tutegeeza ku bwenkanya. So ensomesa yonna eno eya theodise egenderera okubeera nga eyanukula eri obwenkanya bwa Katonda mu bikolwa bye. Kubanga waliwo abagamba nti Katonda nga bwe twalabye edda waneeno mu Baluumi nti kale tunaayogera tutya obutali butuukirivu buli eri Katonda. So batheologia kye bayita theodise kyo kyanukula ti Katonda mwenkanya nnyo mu bikolwa bye. Kubanga ekibuuzo kiri nti kituufu era kya bwenkanya Katonda okulonda abantu abamu abalala ate n'abayitako. Nga bwe tulabye mu Lunyiriri 14, Bayibuli etulagidde ddala ti Katonda obutuukirivu buli ku sayidi ye, era Pawulo anywezezza bulungi. Era kikulu nnyo okubeera nga tutegeerera ddala. Waliwo ekifo gwe nange tutalina kuba nga tusala mu mbeera ey'okuba nti tuli bitonde ebirina okumanya okukoma. Tugwanidde okubeera nga tuba ab'empisa, okubaako ebibuuzo bye tutabuuza ebikwata ku bikolwa eby'obukulu bwa Katonda. Lubereberye 18:25 eraga nti Katonda omwenkanya anaalamula mu mazima. Era kikulu nnyo okutegeera ti Katonda tasobola kubanga yekkakanya ku ndowooza zaffe eziriko ekkomo mu nsonga ey'ebyo eby'obutuukirivu oba eby'amazima oba ey'ekyo ekigwanidde. Eyo nno esobola okubeera ensonga ndala ey'okuba nga twogerako. So ebyo bikulu mikwano bya kunyweza, okujjako ng'ogamba nti gwe Bayibuli ogikkirizaako bintu bimu na bimu, waliwo by'otakkiriza, waliwo n'ebyokkiriza. Okusinziira ku Bayibuli gye tusoma, bino byonna mu ebiri. Ate era bw'osoma Timoseewo ekyokubiri 3:16-17, Bayibuli etulaga nti ebyawandiikibwa byonna biruŋŋamiziddwa Omwoyo wa Katonda era nga bya mugaso eri okusomesa, eri okutereeza, eri okunenya, wamu n'otuteekateekera kutambulira mu bulamu obw'obutuukivu n'okukola omulimu ogw'obuweereza. Bikola Batume 2:27 etugamba ntugwanira okusomesa amagezi ga Katonda gonna nga bw'agatuwadde. So tetusobola tuuka ku bino ate nitubibuka kubanga abamu tebibawulikira bulungi. Ensonga lwaki tugamba nti tulina okuba n'obwesigwa mu bukulu obw'ekigambo kya Katonda. Era kansuubire tunajjukira ddala bulungi ebigambo bye natandise nga njogera ku bukulu obwa Katonda nti olunaku olwaleero ensonga y'obukulu obwa Katonda nsonga ya namaddala nnyo mu kuba nti obutuuti obusinga tewulibwa nako, abantu tebagisomesa nako, tebagitegeera. So naye ne beera era nti Katonda mu kuba nti mukulu yafuga ebintu byonna
era tewakisobola tuukawo mu nsi muno owatali kulagira kwe, era teri muntu yenna asobola ziyiza ekyo Katonda kyaba ateeseza. Ensonga lwaki bw'oba osomye Yobu essuula 42 olunyiriri olwokubiri, Yobu ayogera eri gwe nange nga atuyambako okubanga ebintu no tubikwasaganya bulungi, nga agamba bw'ati nti manyi nga gwe oyinza byonna era nga tewali kigambo kye wateesa ekiziizika. So kyonna Katonda kyaba ateeseza kyekyo ekituukirira. Tewali Katonda kyateesa nekitatuukirizibwa. Tewaliwo kantu konna kasobola tuukawo ku nsi kuno nga tekakkiriziddwa Katonda. Oba baana kuzaalibwa, oba kufa, afuga amayanja, afuga amawanga, afuga abantu, afuga obutonde, afuga sitaani n'emizimu gye, afuga n'abantu bonna. So oyo ye Mukama Katonda waffe. Era Zabbuli 93 olusooka eraga nti Katonda waffe kaakano alamula, tagenda kulamula bulamuzi wabula alamula, era yasalawo bameka abalokolebwa ate era bameka abanaabula. Tekyesigama ku kusalawo okwaki okw'ebitonde. Era buli kino kyonna kyasalibwawo dda era tekisobola kukyusibwa nga Katonda bwe yateesa okuviira ddala mu ntandikwa. So ekitegeeza nti ebibeerawo mu biro oba mu kadde kano mwendi okwogerya oba enkya oba akawungeezi oba ddi, bituukiriza butuukirizi ebyo Katonda byateesa edda tibigenda kubawo. Tewaliwo kino kyonna kigwa bugwi Katonda nga bw'onaagamba gwe obadde osalinkiriza oba ng'otambula, omuntu gw'obadde tosuubira n'omusinsikana, omuntu gw'obadde tosuubira kuwuliza n'akukubira essimu, oba n'obawo omuntu akuwa ssente, oba n'obawo omuntu akuyitira omulimu. Ku Katonda waffe teri kimugwako bugwi, kubanga yateesa ebintu byonna, eno nsi ye akola nga bw'akola ki bw'ayagala. Era tulina okutuuka ku ddaala ery'okukkirizganyamu n'okusomesa kuno okw'okulonda kwa Katonda okutaliko bukwakulizo mu ngeri emu oba endala, nga tugamba nti tetusobola kwewala kubanga tukulaba kuviira ddala mu ndagaano enkadde, tulaba mu lubereberye Mukama Katonda ffe ng'alonda Ibulayimu, alonda Isaaka ne Yakobo, emirembe egy'esatu gya kulondebwa. Ne tulaba ng'era Katonda agenda mu maaso mu bukulu bwe era nga alonda Yusufu mu baganda be okubeera ng'atuukiriza ebyo bye yali yagamba dda Ibulayimu mu ssuula ye 15 eyalubereberye. Watali ekyo era mu ssuula ye 15 eyalubereberye Katonda ffe yali yalonda dda Musa nga yali tannaba na kuzaalibwa nti yali agenda okuba ng'atumibwa e Misiri okununulayo abantu abo. Era tulaba ne Dawudi mu baganda be abangi 6 bonna ye Katonda gwe yalonda oyo owaki ow'omusanvu. Omwami omu ayitibwa Roland Bowetana, twamogeddekoko eddaawo, yagenda maaso n'okugamba nti mu kuwandiika kwe yayawula okulonda okw'emirundi ena n'alaga nti okulonda okusooka kwe kuno. Waliwo abantu abamu Katonda bye yalondera obulokozi ng'era bwe twali mu Baluumi, n'wabeerawo n'okulonda Katonda kwe yakola okw'amawanga okubeera nga balaba ebintu ebirungi ennyo. Era tumanyidde ddala ekyamateeka 7:5 paka 7 ekoona ku nsonga ey'abaki ey'Abayudaaya. Ne kaakano tulina amawanga agamu nga ganyumiddwa emirembe mingi nnyo nga temulimu byantalo gye gali mu Bulaaya, eggwanga nga Switzerland, waliwo ne mu Bufirika obuwanga obulio nga tebumanyi na bya lutalo nga banyumiddwa emirembe. Ekyokusatu, Bwetani agamba tuwaliwo n'okulonda okw'abantu abamu okw'okubeera nga mu bulamu obwa bulijjo balaba ekisa kya Katonda naye ng'ogyeko buki, ng'ogyeko okubeera nga bazaalibwa mulundi ogwaki ogwokubiri. Abantu abo gye bali nga ayanguira ofuna emirimu, ayanguira ofuna akantu ak'enjawulo, ebintu bimugondera naye ng'ate obulokozi tebwamuweebwa. Newabeerawo okulonda okwokuna nga okwo kwakuba nti Katonda alina abantu abamu be yawa ebirabo eby'enjawulo. Era mu ekyo Bwetani agenda maaso n'okuba ng'agamba nti okulonda kuno okw'emirundi 4 kuyina engeri gye kufaanagana mu ngeri emu oba endala. N'alaga nti ekyo Katonda kyawa omu ate omulala takimuwa. Ekisa kyalaga omuntu omu
ate omulala takola ki, takimuwa. Waliwo bateeka mu mbeera nga bakuwulira enjiri ne bagiwulya ate ne balokoka, ate newabeerawo abalala n'abateeka mu mbeera nga ebifo by'abataddemu tebaliwulira njiri era tebalikola ki, tebalirokolebwa. Ekyo nno kiri awo kyama, tetusobola kinnyonnyola oba tetusobola kutegeera enkola ya Katonda mu nsi ng'obulimi obw'essaawa akamu kakkirira wansi akalala kambuka waggulu, naye tekisinga okwewuunyisa bulina ebusinsikana ne bukola kye tuyita essaala. Ani amanyi nga ku lunaku luli bwe tuliba nga tufunidde ddala amagezi ag'enkomeredde tulitegeerera ddala nti Katonda yalina ensonga ye olwa buli kikolwa kyonna kyakola. So nga tusemberera okumaliza, kyenjagala okuba nga ate nakyo nyweza wano mikwano, nti nga bwe twatandise nga tulaga era tugwanira okuuma kino mu ndowooza zaffe, singa Katonda yali tasaze omukisa kye okwerondera abantu abamu okuba nga abawa obulokozi, tewaliwo muntu yenna yandirokoleddwa. Twatunidde dda ebyawandiikibwa bingi nnyo nnyini ddala ne tulaba Baluumi essuula ey'okusatu engeri gyeyogera ku mbeera y'okuba nti tewali ategeera, bonna baakyama, obutasaana n'embeera zonna endala eziraga nti ffenna twayonoona ne tulema okutuuka ku kitiibwa kya Katonda. Era bw'oba otunuulidde ne Yobu essuula ey'e14 olwokusatu n'olwokuna lulagira ddala nti tewali kizaalibwa mukyala kirongoofu ate era kitukuvu, era ne Yobu 15 olwokuna enyweza ensonga y'emu. Twalabye dda Pawulo ng'agamba nti munaku ani asobola omulokola mubiri. So kye tuva tugamba nti singa Katonda teyateesa kuyita mu kisa kye n'obukulu bwe okubaako abantu beerondera okuwa obulokozi, tewandibadde omuntu yenna alokolebwa. Era kikulu nnyo okuba nga tutegeera nti Katonda ensonga ey'obulokozi yagiteeseza abantu abamu ate abalala n'agibamma, era tewaliwo omuntu yenna agwanidde egamba nti ekyo tekyali kya butuukirivu, okuggyako nga waliwo omuntu agenda mu maaso n'okunyweza ng'agamba nti Katonda yalina ekkatala oba yalina kikola lwa mpaka okubeera nga alokola buli muntu yenna omwonoonyi. Ekifo ekyo Bayibuli tekyesigamako, ate era Bayibuli tekola ki, tekisomesa. Gwe nange tetuli Katonda okubeera nga tumubuulira ekyokukola. Ekikula kyennyini eky'ekibi kirabikira mu kubeera nga twetadde mu kifo kya Katonda ne twagala okubeera nga tumubuulira ekyokukola. Njagala nkujjukanyeeko nti waliwo okuwandiika okwawandiikibwa nga kwali kwakwanukula abo abaali balaga nti omuntu tali mu kwonoona, omuntu teyakyama, nti omuntu tali mu butasaana oba omuntu tali mu bubi, nti omuntu asobola okulonda Katonda, nti tekyesigama ku kisa kya Katonda kyokka wabula Katonda mwene asinzira ku bulungi bw'omuntu, nti waliwo okuwandiika okwawandiikibwa nga kwakwanukula abalina endowooza eyo ekontana ne bye tulabye. Era ekifo mwe baakuŋŋaanira baali bakiyita the canons of dot. Bo bwe baali boogera ku nsonga ey'okulonda kwa Katonda etaliko bukwakulizo. Ka atiko akasookera ddala oba okuwandiika okusookera ddala kulaga ti Katonda yalina eddembe okulamula abantu bonna, kubanga abantu bonna mu Adamu baayonoona era nga bonna baali wansi wa kusalibwa omusango ogw'ekikolimo era n'okubeera mu kufa okw'emirembe n'emirembe. Katonda teyandikoze butali butuukirivu bwonna singa yali ateeseza okuleka abantu bonna mu kwonoona kwabwe ne basigala mu kikolimo ekyo n'okusalibwa omusango ku lw'ensonga ey'ebibi byabwe. Nga Pawulo bwe yagenda mu maaso n'okubanga awandiika Baluumi essuula ey'okusatu olw'19 egamba nti naye tumanyi nga byonna amateeka ge byogera gagamba abo abalina amateeka buli kamwa konna kazibibwe, ensi zonna zibeereko omusango eri Katonda. So mukwano kkiriza obagaana Mukama yasaasira buki busaasizi. Kyova olabeera Baluumi essuula y'okusatu naye kulaga nti ffe ffenna twayonoona ne tulema otuuka ku kitiibwa kya Katonda 3:23 ate era 6:23 ya Baluumi nti empeera y'ekibi kwe kufa oba kwe kuzikirira. So mu kumaliriza kikulu nnyo okutegeera bino wammanga nti
mukwano gwena awuliriza okutegeera okw'essomo lino nsonga nkulu nnyo nnyini ddala gwe okutegeera ddala nti ekikolwa ekyokulonda tekirina gwe kyalokola yenna wabula kyalamba abantu ab'enjawulo Katonda byateeseza obulokozi. Era okulonda kwa Katonda tekulina kwawukanyizibwa ku kugwa, okwonoona, obutasaana n'okukyama kw'omuntu, okununulibwa n'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri, okuggyako nga twagala okudibaga ate tusomese mu bukyamu okulonda kwa Katonda. Era kikulu otegeera nti ekikolwa kya Kitaffe okulonda kulina okuba nga kukuumirwa mu kukwataganya obulungi okw'ensonga okuzingiramu omulimo ogw'okununula ogwa Mukama waffe Yesu Kristo bwe yakola bwe yagenda mu maaso n'okubeera nga afiirira abo bonna abaali bamwebwa, wamu ate era n'Omwoyo Omutukuvu aleeta abalonde ba Katonda bonna mu kukkiriza. Ensonga eyo nayo yanywezebwa omwami ayitibwa Joel Biki. So tunywezeza ne tunyweza ebyawandiikibwa byonna bigenda mu maaso n'okukkiziganya ku nsonga y'emu. Bayibuli ekino kye yatulaze kye tulina okuba nga tumaliriza nakyo. Kansuubire ojjukira bulungi ensonga gye twalabye mu Baluumi nti alisaasira gw'aliba asaasidde. Nti ensonga eyo lwaki nkulu nnyo gwe yenna ali okuwuliriza muganda wange. Ensonga eyo eri mu Baluumi essuula ey'omwenda 15. Okwogera okwo kwe kulina okubeera okuwanjaga kwaffe oba okukoowoola kwaffe. Tugwanidde ffenna okubeera ng'omusajja eyali omuwooza mu Luka essuula 18:13 eyagamba nti ayi Mukama beera wa busaasizi eri nze omwonoonyi. Ffe tuli boonoonyi, twetaaga busaasizi bwa Katonda, tetwetaaga butuukirivu bwa Katonda oba bwenkanya bwa Katonda. Katonda singa aba asazeewo tuwa obwenkanya bwe, butuukirivu bwe, ffe ffenna tuba baakuzikirira. So omuntu yenna bw'aba waakulokolebwa alokolebwa olw'obusaasizi bwa Katonda, alokolebwa olw'obusaasizi bwa Katonda bwokka. Era obusaasizi bwa Katonda bugwa mu kkowe lya njawulo n'obwenkanya bwa Katonda oba n'obutuukirivu bwa Katonda. Nti ensonga gye tuliko bwe twogera ku bwenkanya ne twogera ne ku kye tuyita obusaasizi bwa Katonda, bino tebigwa mu kkowe lyerimu. Ensonga ey'okulonda ya busaasizi bwa Katonda. Ensonga ey'okulonda si ya bwenkanya oba butuukirivu. Kanyinyonyole. Bwe tugamba nti omuntu agwanira ekintu, tuba tutegeeza nti aba alina ky'akoze okugwanira ekintu. Tugambe abaana bonna bali mu ssomero, naye omwana omu n'akulembera banneebe, oyo aba bakulembedde agwanira okuwa ekirabo kubanga aba akikoleredde. Naye bwe tutuuka ku kye tuyita obusaasizi, tebuyina kakwate na kintu kyonna omuntu ky'akola. Nti n'oyo aba takoze bulungi ate naye amaliza akoze ki? Aweereddwa ekirabo. Bwe tuyita obusaasizi mu ngeri ennafu ennyo nno nnyini ddala. Era ndisaasira gwe ndiba nsaasidde, kisongera ddala kulonda kwa Katonda. Era okulonda kwa Katonda si ssomo likwata ku bwenkanya oba obutuukirivu bwa Katonda, wabula ssomo erikwata ku kusaasira kwa Katonda. Newankubadde obwenkanya n'okusaasira byonna binnyonnyola Katonda, n'ekikulu nnyo otegeera nti okulonda nsonga ya busaasizi si nsonga ya bwenkanya. Era kano kakulu ka kutegeera nti okulonda y'engeri yokka ey'obwenkanya. Okulonda y'engeri yokka eyaki? Ey'obwenkanya. Wejjukira bulungi nga bwe nakulaze nti Bayibuli eragayo kubanga nga tebannazaalibwa so nga tebannakola kirungi oba kibi, okuteesa kwa Katonda mu kulonda kulyoke kunywere, si lwa bikolwa wabula ku bw'oyo ayita. Ssebo ne nnyabo, tewali bwenkanya bwonna wabula
okulonda kwa Katonda, kubanga okulonda kwa kutandikira ddala ku ddaala lye limu ate balina bonna kye baakoze nga tebannazaalibwa Katonda n'ateesa nga bwe yateesa. Era abo abaalondebwa n'abataalondebwa bonna tebalinaako kalungi ke basobola kwepanka. Yalondebwa tasobola kwepanka, ate era n'ataalondebwa tasobola kunyiiga. Lwaki? Alondeddwa alaba obusaasizi, ate atalondeddwa n'alaba kye tuyita obwenkanya bwa Katonda. Ffe ffenna tugwanira geyeena, tugwanira kuzikirira. Katonda aba tatuwadde ekyo kye tugwanira, buba busaasizi bwereere. So olw'emiganyulo giri mu kusomesa kuno okw'okulonda kwa Katonda, ekisookera ddala okulonda kwa Katonda kutuleetera okubeera nga tufuuka beetowaze. Ensonga y'okulonda nsonga ya kwetowaza, kubanga singa otegeerera ddala bulungi nti wali ogwanira geyeena naye Katonda n'akusaasira n'akulokola, ekyo muganda wange mwannyinaze, ensonga eyo tekuleetera kubeera malala, eyo ensonga ekuleetera kubeera ng'okola ki? Nga obeera mukakkamu, obeera omuntu omwetowazize ddala, kubanga omanyi tolina akakwate konna ku nsonga eyo, wabula Katonda yakusaasira busaasizi. Twakola tutya? Twalokolebwa lwa kisa. Era ensonga ey'okubiri gye tulaba nga omuganyulo omulala oguli mu kusomesa kuno kwe kutegeera nti okulonda kwa Katonda kukuza era kuzzaamu amaanyi, kutwongera okuba nga twagalira ddala Katonda, okweyongerera ddala okukula mu kwagala kwaffe okwa Katonda, kubanga tumanyidde ddala nti obulokozi bwonna buva eri Katonda. Bweroozaamu singa Katonda tyabutuwa, era emitima gyaffe giba migazi nnyo mu kwagala Katonda. Ate era ekyokusatu, okulonda kukuza kituyita okusinza kwaffe. Togenda akakibwa kubira Mukama ngalo, togenda akakibwa kubeera ng'oweereza Katonda. Buli kintu kyonna okikola mu mbeera ey'okwagala kwa buli ojjukira Katonda kye yakuteeseza, osanyuka buki? Busanyusa. Ate ensonga ey'okuna kwe kutegeera okulonda kutuzzaamu amaanyi nnyo okubuulira enjiri, kubanga ekisookera ddala abalonde tetubamanyi. Tuba tetubamanyi, tugwanidde okugenda mu nsi yonna nga tubuulira ki? Enjiri ya Mukama waffe Yesu, Matayo 28:19-20. Waliwo abalowooza nti kubanga Katonda w'amaanyi nnyo, alina abantu byalonda, ekitegeeza naye tuba tetubulidde enjiri ajja beerokolera, tetulinaako kantu konna ke tulina kukola. Bayibuli nnambulukufu bulungi. Katonda yateesa engeri ate n'enkomerero y'ebintu. Yateesa nti abantu bonna balina okuba nga babuulirwa ki? Enjiri. Balumi 10:14-17, wabula 17 lusemba nga lugamba nti okukkiriza kuva mu kuwulira. Era nabamanyikiddwa okubeera nga baali babuulizi ba njiri ab'amaanyi ennyo. Omu ku bo nga ye Mukama waffe Yesu Kristo yasomesa okusomesa kuno okw'okulonda, era tujjukira ddala bulungi mu Yokaana 15:16 yennyini yagamba nti nno nze nabalonda si mmwe mwannonda. Era ne Yokaana etulagira ddala bulungi essuula ey'omukaaga:37 yatugamba nti bonna Kitaawe bwe yamuwa abo bonna baali bakujja gy'ali. Ate era bw'osoma Yokaana essuula y'e10:24-27 alagira ddala nti abo abataali babe tebakkiriza bigambo bye, naye abo baali ababe yagamba nti endiga zange zimanyi eddoboozi lyange era zimpulira ne zingoberera. Pawulo yennyini bw'osoma Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okubiri olw'omwenda n'olw'ekkumi, Pawulo alagira ddala nti okubonaabona kwonna kwe yabonaabona ng'anoonya abo abalonde ba Katonda basobole okwefunira obulamu obutaggwaawo. Peetero bw'otunula ebbaluwa esookera ddala naye anywereza ddala ensonga y'emu. Peetero ekisooka essuula esooka olusookera ddala yali awandiikira abalonde ba Katonda abaali basaasaanidde ebitundu ebyaki ebyenjawulo, n'amabaluwa gonna bwe gatyo bwe gaali. N'abantu abalala be tumanyi abajja oluvannyuma ababuulira ennyo enjiri mu byafaayo by'ekkanisa, abantu nga George Whitfield, abantu nga William Carey, abantu ba Hudson Taylor, Martin Lloyd-Jones n'abasigadde. Abantu bano bonna baali bakkiriza mu kusomesa kuno kwengenze mu maaso n'okuba nga nkola. So teri ategeera kino ate n'atabuulira njiri. Buli ategeera kino abuulira ddala enjiri, wabula ate tugwanidde okutegeerera ddala nti okusomesa kuno okw'okulonda n'okwabo abayitibwako
bye byetoolodde ate era bye bikuuma ekitiibwa kya Katonda. Okusomesa okw'okulonda n'okwabo abayitibwako bye byetoolodde ate era bye bikuuma ekitiibwa kya Katonda. Era bitujjukiriza ddala ti Katonda wa ddembe era mukulu okukola kyonna ky'ayagala mu nsi eno. Katonda wa ddembe ate era mukulu nnyo okukola ekyo kyonna ky'aba asaze okukola mu nsi eno. Sobola kuba nga nsukkako wano wabula okugamba olinde ekitundu ekyokusatu kye tunaakwatako nga nakyo kitunuulya ensonga endala ezimbirwa ku eno gye tulabye. Nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna abaagala erinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo ate abagondera ekigambo kye. Gwe yenna akyalinamu obuzibu bwonna nkusaba kimu, wuliriza obubaka buno buddiŋŋane bw'oyimiriza bw'owandiika bw'oyimiriza bw'okebera ojja kubeera nga Katonda nga bw'ali omwesigwa ajja kuyamba ojja bitegeera. Amiina.